Seggona kale naye nga tutongedde nti akasajja ako kale Seggona ajja ggwe eddalu tasobola yali gudde nadda. Kati bulijjo tubadde tubaga nti mubeera mu paalamenti munyoonya mirimu temunyoonya buweereza. Kati paalamenti agifudde yannyina na kitaawe. Okuziza ku mawulire agajja mbu yamutute mu kkooti awere nembe n'emisango bakebere ebitabo naye ng'ate waŋŋamba wano Lukagga kenyina badde akyogera nti abadde asoma. Walukagga bwe baba tebamutikidde ku Lwakuna lujja oluwedde bamutikkira ku luno awedde mu diguli ye tugirina. Kati bw'olaba Seggona bwe muyita byoŋŋaanye si bamukyamu. Kati kyoga Seggona tamanyi nti Walukagga abadde asoma. Kati bwe tugamba abasajja tebasobola na kuwoza misango gya nkoko. Ye Seggona abadde tamanyi nti Walukagga abadde asoma. Walukagga olwagenda ku bwammeeya bw'ensangi ye yakimanyi ekigendererwa kye n'addayo mu bitabo. Era ekibi kya Walukagga naye anyiiza Walukagga takwata ssimu. Walukagga nkusaba oli mukwano gwange oli muganda wange nekwatanga essimu. Ate oli ne bw'abanga akkubidde ddamu omugende nti wabadde onkubira ki naali mukuteereddeko wano n'owulira. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganyanga ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. New Isima Lubega gwende naye ow'ekibibi kwembozi mu Eugene nze Geoffrey Mayanja ayambadde essaati eneba ya kala ki yengo ayambadde ekigogogo essaati bagiyita kigogogo ngo ejo ayambadde olunaku lwaleero. Waliwo ensonga zigenda mu maaso. Mathias Walukagga yategeeza nti bamaze dde omutwala mu kkooti era nga ogumuvunaanibwa gwa bitabo era nga omukulu eyamututteyo bamuyita Mwami Seggona. Obaka akasajja kafalu mpola tugende mpola muteekemu ekitiibwa honorable mboka paalamenti tetukijjaawo ekyo ali mu paalamenti twenda kaluka gwe alyoka aveeyo. Teriyo muntu wulidde ofuze ebisanja 15 bulijjo mbadde mugamba Museveni mubi bakutte owaluma kati opala akasajja kayinza n'ogwedda si kasajja kale akantu kayinza n'ogwedda mbadde njagala omuteeke mu kitiibwa kye kyalimu essaawa zino kubanga abantu b'e Busiro baamulonda ku tiketi ya NUP. Seggona jagweddalu ate Seggona mbamuyise bubi naye no interview tugireke kati gwe omusajja atandikidde mu giya ate gwe oyagala nkolera enkya kati gwe oyagala muyite enkya gamba nti honorable Seggona kale naye nga tutongedde nti akasajja ako kale Seggona ajja ggwe eddalu tasobola yali gudde nadda. Kati bulijjo tubadde tubaga nti mubeera mu paalamenti munyoonya mirimu temunyoonya buweereza. Kati paalamenti agifudde yannyina na kitaawe. Okuziza ku mawulire agajja mbu yamutute mu kkooti awere nembe n'emisango bakebere ebitabo naye ng'ate waŋŋamba wano Lukagga kenyina badde akyogera nti abadde asoma. Walukagga bwe baba tebamutikidde ku Lwakuna lujja oluwedde bamutikkira ku luno diguli ku sentyanyi eno eri emaya St. Lawrence University. Kati Walukagga bwe ekibi kya Walukagga nayo kwata nnyo essimu. Walukagga ekizibu kyo ky'olina nayo tokwata ssimu.
kwambadde nja mukuteerako wano Walukagga bate bamutikidde last Thursday bamutikkira mu eno awedde mu diguli ye tugirina kati bw'olaba Sseggona bwe muyita byoŋŋaanye si bamukyamu kati kyoga Sseggona tamanyi nti Walukagga abadde asoma kati bwe gitugaba abasajja tebasobola kuwoza misango gya nkoko ye Sseggona abadde tamanyi nti Walukagga abadde asoma Walukagga olwagenda ku bwa mmeeya bw'ensangi ye yakimanyi ekigendererwa kye n'addayo mu bitabo era bwemba ekibi kya Walukagga naye anyiiza Walukagga takwata ssimu Walukagga nkusaba oli mukwano gwange oli muganda wange nekwatanga essimu ate oli ne bw'abanga akkubidde ddamu omugende nti wabadde onkubira ki naye mukuteereddeko wano n'owulira bw'omukubira taddamu kukubira nti owaayo obadde ogamba otya kyekizibu Walukagga kyalina Walukagga tokwata ssimu bwe bulwadde bw'olina ate oli bwakkubira toddamu mugamba nti mukama wange wabadde ogamba ki nekyo ekyo saagana kukirwako Walukagga agenda kugulatuwetinga on Thursday oba nga yamaze anti kakati ono yendoza okwakafu bw'ayagala kwe kulaga nti ddala kituufu abadde asoma eri ebbaluwa yasini ey'omukaaga agirina kubanga era bw'olaba ebize byogerwa ye ne ttiimu ye mwami Sseggona nga balaga nti oba oli awo Walukagga ono ebitabo bye biwewuka kati okuggyako abantu baloota beebase Walukagga ne bwe bantanywa n'agyayo Sseggona yafudde mu byobufuzi teri asoma mu wakalulu naye Walukagga abadde asoma amanyi nga ataddemu mangi okutimba ebipande gundi Sseggona anti mwebafu kuba ndaba wonna atimbye ebipande nokkirako bulijjo kyogamba nti amanyi ataddemu mangi ebipande bimulonde omuntu bw'aba agenda okufa nga malayika emulaze gy'olaga bafa bakanudde amaaso abalala bafa balajana abalala beeruma abalala beenyaga kyova laffe mu Busiraamu batugamba bw'olaba omuntu sooka omusiba akaba bw'omala omusiba akaba muzza amaaso bw'omala omuzza mu maaso mutunuze mu kibuga mu kibuli ekibula mutunuze mu kibula bw'omaliriza tandika okubika kati awo Sseggona tumugjamu mwoyo apaapaala twakimye mwoyo gwa Sseggona apaapaala ne bw'anaapaapaala omwoyo tugenda nagwo nkikuddiremu omuntu bw'aba agenda okufa Katonda akuleetera malayika neekulaga gy'olaga bw'oba ogenda mu muliro era ekulaga banno nga gubwokya n'olaajana bw'oba ogenda mu jjana era ekulaga banno ng'ogayi munziika ddi munziika enve wano nsange bannange bane munziika enve wano naye omuntu ne bw'oba otidde malayika ne bw'oluma amannyo ne bw'opaapapala ne bw'osambagala ne bw'oweenyaga malayika etwala omwoyo gwo kati naffe ogwa Sseggona twagukimye katimba ebipande ebyenkanawa tajja kudda okubaka bwa paalamenti kakole ebyo byonna byonna ebyenkanawa twakimye mwoyo gwa Sseggona n'ekigendererwa ky'essaawa zino okuba nti oli abaasa okuvayo namugulako emisango nga n'okuwandiisibwa yamala okuwandiisibwa ne kampeyini zitandise olwaleero bwebafu bw'abasajja bwebafu bw'abasajja bulijjo tubadde tuga nti obwo obusajja bubi tuli b'emmengo abo abasajja bali ku byabwe babi bazibu kubanga teriyo yunivasite wadde yunivasite zaadiba esobola kukuyingiza ng'olina principal pass emu teriyo ku yunivasite bw'oba oyingira oteekwa okuba ng'olina principal pass 2 ng'olina principal pass 2 n'okugenda waggulu teriyo yunivasite esobola kuyingiza mu yunivasite yaayo nga tolina senior 6 oba ojja gireetera ebizibu ojja kuwaabira ono bakubuza omuyingizo otya nga talina senior 6 teriiyo gwe kyogamba St Lawrence University ensirungwagwa singwagwa singwagwa si beebafu nga Sseggona
wadde university katuweza oba 78 tekyali university ya layisi era teri university wano esobola kuyingiza ng'olina only one principal pass ate teri university esobola kuyingiza nga tulinayo principal pass n'emu era egamba nedda genda oddeyo okole senior 6 kati ogamba St. Lawrence bebafu obwebafu bonna bwa Sseggona Sseggona ne bwanaakola atya twamukutta owaluma agendeko ewaabwe Burundi naye kyekizito ya Mathias Walukagga kyekizito ya Mathias Walukagga omuntu okubeera nti nno byonna ebizze bikolebwa badde tebikolebwangako mu constituency ya Busiro East amaanyi omukulu gataddemu akali amaggwa gataddemu n'ebirala byonna kyekizifuula Walukagga ono okuba nga azitoye nnyo kimufuula ow'enjawulo anti amumanyi w'amaanyi tasobola muwangula Walukagga w'amaanyi kati Walukagga mulindeeko bino mujja bizza ye mbaka wa paalamenti agenda okusinga obululu obungi mu Uganda yonna ye mbaka wa paalamenti agenda okusinga obululu obungi mu Uganda yonna Walukagga azitowa ng'omuyimbi Walukagga azitowa nga Nuupu Walukagga azitowa nga Sir Mathias Walukagga ekisibwa kabaka kiyamuwa Walukagga azitowa ng'omuganda Walukagga azitowa ng'omuyimbi musician Walukagga n'azitowa nga owa Nuupu Walukagga n'azitowa ng'omuganda kubanga yafuna n'erinnya eryassa ate bano abeeyita abaagundi tebali bawanga eryo erinnya kkulu mu famire ya Sseggona bayinza n'okufa nga tebalifunye mu famire ya Mpuuga bayinza n'okufa nga tebalifunye wasoma ku Sasamwiri Beeka Sasamwiri Beeka si yavumbula Iva Nairo oba yalina James Gulanti history wa Pifiri ekituufu kyenyini ekifuula Walukagga ow'ensonga nze kyenjagala okutegeera kubanga kyogeza abantu ebikikinike n'ebiwanvu nkigambye Walukagga ng'omuyimbi yayiseewo ng'omuyimbi alina erinnya lye obwo obululu aweza obululu lw'emitwalo nga 8 olwa abawagizi be Walukagga najja ku lwa Nuupu awo aweza obululu emitwalo nga 10 ffe Nuupu twagala wa Nuupu Walukagga najja ng'omusajja omuganda abaganda gye bali nti omwana Ssaabasajja gwe yasiima n'amuwa ekitibwa kya ssa kubanga ogenda mu paalamenti basaba bbaluwa ya siniya ya 6 bino ebisigadde byeyongerako sibani na diguli esooka eyokubiri masters biki PhD ebyo tebitunuulirwa nyo bitunulwa ne si nnyo naye okusinga ddala baluwa eno esiniya ey'omukaaga etandikirwako kyokka tesiwulirangako nti Walukagga nti ey'omukaaga teyagimaliriza wala yafunayo certificate eno nagata kweno simanyi mpozi bo nga bana kyebalengedde nti siniya ey'omukaaga teyagimaliriza n'abaako ebyagattirira wano oba oli awo nga tebiyungagana na bino ebisabwa akakiiko k'ebyokulonda nja kukuba oluyijjofule alizo nkubira ki kati nakambuwadde njagala nsomesa omuntu akwata ati kakati nze ngezaako kutunulya kyataludde bali njagala okukubira oluyi njagala okuwate ati nze kyentunuulira nze noonya kubanga abamuwabidde basajja bantu bakulu nakigambye edda nenkugamba ate abategeera teriyo university wadde tulina ezalayisi n'ezebbeeyi teriyo university esobola okukkiriza kuyingiza muntu nga talina senior 6 university ez'obwannannyini ezo nazo bannange zikola obujogolijogoli teziriiyo gwe gimpeeyo olina gy'omanyiiyo sebo olina university gy'omanyiiyo wandabudde dde okunkuba sirina gye mmanyi sirina gye mmanyi gibuulire bookakasa nti olina university gy'omanyiiyo teriyo university wadde ezafuuse empitirivu esobola kuyingiza muntu nga talina senior 6 oba nga talina byenkanankana equivalent to senior 6 teriyo gwe basobola kuyingiza nga talina equivalent to senior 6 kubanga eri si technical university technical yeteboola
Technical nowa P2B oyingira. Nowa P2C oyingira. There is Kabasanda Technical School. Si technical. Si Kabasanda Technical School. Si Kisubi Technical School. Technical batulina 3 mu Uganda. Omanyi endala eyokuna? Olwo ne ya Buloba technical. Yomugaga wa Mono TV. Buloba technical. Kati ze manyi yewaffe y'Ekabasanda. Manyi y'Ekisubi. Neye y'Ebuloba. Endala oba eri Mambuka. Kale mu M7 ajoze eggwanga. Olwo ne Ssaabasajja ssebo. Buganda Royo. Ne mu M7 ajoze eggwanga. Eggwanga likula technical. Technical ezo zireeta obugagga, zireeta emirimu. Sakati mu Uganda tulina technical 19. Kati ze badde nkugamba nti nsuulyangako nti Walukaga ebintu byali byakugattagatta mu yagendako mu technical n'akola kina sikiwulirangako. Wabula kye nawulira kwe kuba nti nno ali ku university asoma. Okitegeera tesinga okutegeera. Kati neebuuza ekigendererwa ky'abagenzi okumuwaabira. Bo basinzidde ku kyera bayiseewa. Abo abasajja beebafu. Katonda nga akuswaza ne mu kisenge. Takoma mu ddiiro lyokka. Abo abasajja twabatankula mubaleke ensi balabe. Nze atawo nfuna wiini. Bajaga bulijjo Isima ne bwakuba obusajja obwo. Obusajja nabutankula muleke ensi bulabe. Abadde baga nti Isima yakyawa nnyo obusajja obwo. Muleke ensi bulabe. Abasajja wabakyawa nnyo. Simanyi oba bino bye muza mutambula mu by'obufuzi. Kubanga abamu abasooka nga nawuleka wolunyanga nti Isima oyo awulira Nugumbo olwokuba abasajja bamuleka bali mu paalamenti yega atasobola kuyingira. Ate nze baganye nali njagala. Nze nabagambako nti njagala paalamenti. Sijagalangako. Era sanali njagala sanagenda dda. Oba sanali njagala sanakeesimba butambala emirundi nga 9. Oba baali nkubye ekigonga bwe bampangula. Wali badde nga musajja wo gundi wabusiro East era. Ani? Magoola. Bamukola gwadda. Sijagalangako. Nera Magoola yagamba mbugundi yakola interview awo. N'agamba nti Segona yamubbako obuwagizi bwe. Mbazamu bako obuwagizi bwe. Nfundeze enjawulo. Bukiri. Magoola bambi abadde awangula Segona. Ni Segona bamanyi gano oba bobaliza muwayirize. Ingamanya na mayitirivu manyi n'omuntu okubanga alina amaanyi oluusi. Nawe Segona ne bw'aba atambula amaanyi ogajjawa. Segona ne bw'aba atambula olaba omunafu awedde emirimu. Tomulaba ntambula ye. Amaanyi agenda mu kwenyinyibwa n'akola bw'ati simanyi enyinyibwanyi. Dogo Nation yamanyi omutunuza obulungi. Amaanyi agenda mu kwenyinyibwa. Neka tukuba abasajja abo. Ate onyongera wiini. Ojja kulaba abanneebaza n'abanjozaayoza. Abo abasajja nabalengererawo. Kamba kube paka bafulumya. Nja kufa n'abasajja abo. Era ninayo pate kula amalungi nga tuwangudde mpuuga ne Segona. Nja kusala kubeera. Nja babulira ekifo. Ntegese pate kula amalungi. Naye njagala tubulire olunaku lwaleero omuntu atulaba. Lwaki oba kuba okusukka ne wewaalikomye? Kumanyira mwana wa Kyagulanyi. Obuzibu buvaawa. Kumanyira Kyagulanyi. Kumanyira Kyagulanyi nga yabatunda yabatumbula. Era Feibe wadde wanyamba dda. Feibe njagala embuzi 2 wojja zimpa lwampakoli wange. Farida njagala embuzi emu. Lwaki Madamu Fei y'omusaba 2 ate omulala n'omusabe? Feibe wange nnyo. Feibe embuzi 2, Farida embuzi emu, Juli Kakembo munnamawulire embuzi emu. Juli naakwagala okwagala. Ngenda kuwa essimu y'omukubire. Maama yaŋŋambye omuteseza bulungi. Okola program bulungi osana kyakulabirako munnamawulire munno yakolanga mu Bukedde ali mu Amerika era ngenda kuwa essimu ye yagambye omubuuzeeko bagenda ne bba Kakembo ne Kakembo Kakeeto
yakolanga mu bukedde bawe kakeeto wa mutima wa mutima ali nange ndi wa mutima baasi oli mulamu wamma kwe kwagala yanga omuvubuka oyanjo anteeseza bulungi mukakamunyu namunga nja mukubira oli alina byantawaanya nawe nja mukubira oli alina byantawaanya era yeetava ku pulogulaamu zo era yaŋŋambye nkuwa n'essimu yo essimu ye nja gimuwa omukubireko yaga etava ku pulogulaamu yo akwagala nnyo akumatira nnyo okubiriza bulungi nnyo pulogulaamu ate oli mukakkamu nnyo ne muge wadde omuwaana ninja mukkubira kuba kati nakaayi wulidde nja mukkubira oluyi kula amalungi maama we nakaayi kati Juliet Kakeeto mu United States of America embuzi ne mwami Kakeeto embuzi ezo zembuzi mmeka 5 ziweddeyo omukyere nja gwenyonyeza n'abawali mu nja banyoonya ne soda wange njagala kusala embuzi 5 nga tuwangudde Seggona njagula kadomola ka butto njagala kidomola kati bannange kati ngangula kadomola ka butto olw'okuba gondi agudde tumuyosa njagala okusala embuzi Seggona agudde Mpuuga agudde Abeegi agudde ne Juliet Kakembo Juliet Nakakande abantu banaabo ninga wabanyigira nnyo kumanyira mwana w'emagere embuzi 5 zengenda okusala oluga nti babawangudde nga mpita abantu bange tujja kuona goze girako omutwe oba waliwo omusiramu mulala nazijjako omutwe nina omukinji agi nina ababa pirawo onagula ka basmati oba onagula Pakistani oba onagula ono baguyita batya guno ogwabakyala gwe batera okugula ennyo ogubeeramu amayinja ge balondamu gwe baguyita leka kumpeterako ssebo njagula basmati leka kumpeterako nkuyo ompeterako nnyo nedda njagula basmati mukyere njagwegulira embuzi 2 za Feibe embuzi emu ya Farida embuzi endala ya Juliet Kakeeto embuzi endala ya bbawa Juliet Kakeeto zembuzi 5 waliwo ekyowandikuwa ekyaze nga kigati munnamateeka Ivan Bwowe omumanyi munnamateeka Ivan Bwowe aka Pulida Bwowe bamukazaako nyi lya Pulida Bwowe omukulu ono ayagenze mu kkooti awaabira Ssenyonyi addukidde mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ayagala kawanduukulula abantu abalala 7 bwe bavuganya ku baka ba paalamenti e Nakawa West era kalangirire nti ye Bwowe Francis ayiseemu nga tavuganyiziddwa mu baayagala bagibwemu mwe muli ne munnamawulire Mayozi Lwamiti akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi ne yali RCC Bulola Herbert Anderson Bwowe agamba nti nno bano ekifo kye baasaba tekiriiyo kubanga bo basaba Nakawa West Constituency ng'ate ekituufu ekiriyo ye Nakawa Division West ekyabawo kooki ya wano kooki z'ewaffe wano za kisirusiru kooti era nakitidde ekooti Katonda banze Isima Lubega senga ndeeta ebiwandiiko ebyanga bigamba Lubega Isima tuba banjawulo so nga amanya gonna gange nze Isima Lubega senga ndeeta ebiwandiiko ebyanga bigamba Lubega Isima mu kkooti tuba banjawulo Lubega Isima aba mulala ne Isima Lubega aba mulala kati ekintu ekyo kyankanze lwakuba n'ekizibu kya Ssenyonyi naye takwata ssimu ate ekintu ekyo ne gavumenti eyinza okyeyambisa ne bakisala okumufuuwa ebbali kuba Ssenyonyi bamulinda dde obwedda basobola okugamba nti bano babulolwa baani katubafiirwe naye Ssenyonyi aveewo omanyi gavumenti ebanga mutujju omutujju ayinza okuba bomu naye ng'abadde ayagalawo omuntu ogwo nattirawo 10 naye ng'abadde ayagalawo omuntu ogwo naga mutusaasire ne bajagana n'okujaganya bane mutusaasira ffe abo tebabadde bafe twali twaga kutta gundi kane gavumenti bweri naye ono Bwowe ate aba yeeretedde obuzibu ensi ejja mukoowa abanga gavumenti gwe yakozesezza gwe yatumye
okukola ekintu kyo kuba Ssenyonyi bamunyoonya dde obwedda. Bamukubye buli wamu olaba yawona ebyennyonyi azze bamutega buli kakodyo konna akabuuka era kyankanze ate kibi kya Ssenyonyi alinga nga walukagga. Ssenyonyi leero mmeka? Leero ennaku z'omwezi ziri 10 ogw'okumeka ogw'11 otandika okuba essimu ya Ssenyonyi leero nga 10 ogw'11 ayinza gikwata nga 10 ogw'11 omwaka ogujja. kuba abeera bize mu mirimu mu office kati abeera mu palamenti abeera mu bukiiko bwa palamenti bw'avaayo n'agenda mu bawagizi mugundi mu constituency kunoonya anaaba naye obudda tayoza tawumulako talya obudde bw'essimu bannanga abantu muyite mbadde ntisomesa n'omwana olwo kye bayita responsibility kitegeeza ki obuvunaanyizibwa omuntu ye nze seebaka kiro nga sizzeemu nze ne bw'oba onvuma nkuddemu fazali naye nkuvuma ne bw'oba ompemula nkuddemu ne nkuwemula nze ne bw'oba wadde onvuma nkuddemu ne nkuvuma ne bw'oba wampemudde emisana nange nkuddemu ekyo ne nkuwemula ndeeta responsibility eyo era nze seebaka nga sizzeemu bantu wabadde oŋŋamba ki seebaka nga sizzeemu WhatsApp wabadde oŋŋamba ki kye bayita responsibility kati osobola kuŋŋamba nti responsibility nga gwe wabwewa wagenda mu palamenti nga tomanyi nti abantu bakwata essimu wagenda mu palamenti nga tomanyi nti ojja kusivinga essimu buba buyaaye ziga essimu ya Ssenyonyi wadde wange wa Nuupu ogikuba leero nga 10 ayinza gikwata nga 10 omwaka ogujja 2026 ge malala g'abantu baffe kuba nze ekintu kyanguddeko ne mukubirera yazize essimu yange nga njagala mubuuza ekintu kino okyogerako ki bwe buzibu bwe tulina mu omanye ky'onaayogera bannabyabufuzi abamu bw'alaba essimu alowooza ogenda muga mpaayo 5 mpaayo omutwalo mpa data muneffe tetuli mu guleedi eyo era kyova nze nkuba omuntu nga taŋŋambangako nti oyansaba kino sina muntu gwe nali nkubi nanga kyo busungu bwe bumutta yansaba ki sisaba nze bw'ompa nsanyuka naye ate sisaba nze ne bwe siba siringi 10 ng'olumpadde ndiwebaza ne bwe ziba singi 5 ng'obimpadde mbyebaza ne sisaba era nnyumirwa nnyo omuntu ate mba kuba mukazi n'ali esimi nnyumirwa nnyo omuntu anjiyiza nga bw'olaba Feibe bw'olaba Farida Sali bw'olaba Juliet Kakeeto oba oliawo ne banga ayisi mulabika oli mwavu tukuteereddeko $3 tukuteedala nnyo nga wanaaba olweza wanaaba olwawanze lwesaanaaba nkuwadde Juliet Kakeeto amiina mukuwadde oyo mulamu wange si yakuntumbambe namugenja mukubira oluyi nanga tokuba omwana mukakkamu nnyo omwana oyo anteeseza bulungi omwana akubiza bulungi pulogulaamu kwegadde esima tokuba nemanja mukubira oluyi era bwenvanya essimu ngenda gikuwa Kakeeto namanyi okulabirira omuntu obadde towaana ono asinga okwekolako obulungi aliwa ono omusawo owa habo gundi pastor no dokita omusawo Kojja Kimbowa my man mama Kojja Kimbowa my man Juliet tamanyi yiba nange mugende bakojja Kimbowa abawiddagala bannange abajjanjabe emyaka 50 ng'ajjanjaba bannayuganda ate nga bawona endwadde nga kwesa eddagala lya habo ajjanjaba sukaali ajjanjaba pressure ajjanjaba endwadde zino ez'abakyala olumizibwa mu nseke tozaala kuba eddagala nerikwoza mu nseke n'osobola okuzaala abalumizibwa mu ndira tontwalirayo kamiliyoni ate alina buzibu ki kamiliyoni afaanana bulungi olususu musajja muleke abaami abatalinako omuliro ku baatule ensonga zonna azikolako abalina pressure abalina sukaali n'endwadde endala zonna Kojja Kimbowa ye ansa so mugende yabajjanjabe ne bannaffe abali ebunaayira delivery agikola bulungi nnyo eddagala kyokka nga atalina n'amalwaliro mu gamu ku mawanga ag'enjawulo si wonna naye ewamu so bwe oyogedde naye n'omugamba nti eno waliyo
branch yo abaso kubuulira basi kyokkola delivery nga live eno oba okuva okumpi wonna wooba oli akojja Kimbo wa Herbal Research Center. Mwegombako ekintu kimu kuba na lususu anyirira ne mukyawo ekintu kimu butamanya mobile number yange nyenze mwegombako kimu kojja Kimbo wanyirira nene mukyawo ekintu eki tamanyi mobile number yange kati kankuwa eyiye eri 0706 9 87 39 0706 9 87 kojja Kimbo wa oba Kimbo wa Herbal Research Center oba sikyo 0758 45 0758 45 bamufuna bulungi nnyo kojja Kimbo wa kojja Kimbo wa nkwegombako lususu naye tomanyi mobile number yange ate nga nyangu kojja Kimbo wa so kakati mu bufunze olowooza kakiiko k'ebyokulonda kabati kalina musango olw'ensonga bano already bali nominated ono byatutte ono Ivan Bwowe byatutte mu kkooti bonna bali nominated era ne campaign bazitandise kati akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba nga kasobola banominatinga olowooza kkooti kaba na musango kubanga era n'ekirala nti abazze beesimbawo naddala Rob Joel Ssenyonyi ali mu parliament mu kifo ekyo era nga ekifo kyennyini mwe yasabira era mwabaliridde omwaka wa parliament okumala emyaka emeka 5 olowooza akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti baba tebalina omusango bo nga bo baba n'omusango n'ebitongole bibiri wano oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga akakiiko k'ebyokulonda mu byamateeka ne KCCA mu byamateeka gwokimanyi looya wa KCCA buli musango gwe bawabira KCCA looya bamusinga oba akolaganya bakiraya nti gwe badde okimanyiko buli musango gwe bawabira KCCA bagisinga oba looya ye munafu naye nga ate balina balooya abakugu ne looya wa KCCA oba ye munafu oba yateesa ne bali buli gwe bawabira KCCA bagisinga kali ne buli musango gwe bawabira akakiiko k'ebyokulonda bakasinga oba looya w'akakiiko k'ebyokulonda mugagga muzibu ateesa ne bali n'ogwera bajja gusinga bajja gukasingisa buli musango gwe bawabira akakiiko k'ebyokulonda wano gukusinga era nawe bw'oba olinayo omusango genda okawabire era ogwo gujja kugisinga gujja kukasinga kati ebitongole biri KCCA n'akakiiko k'ebyokulonda oba balooya bagagga nnyo oba baleeta ba P2B oba si balooya buli misango gye babawabira babasinga oba bateesa ne bakiraya nti ne bayawula enjawulo Mungu yamanyi era n'ogwo akakiiko gujja kukasinga kaliirire oba basalewo ekyokukola naye natiddemu ndi mweraliikirivu wadde Ssenyonyi takwata ssimu yange naye Ssenyonyi wa Nuupu bayinza omuwandulirayo awo nga binaaba bizibu nnyo tusabe busabi ne bayinza omugirayo awo gavumenti yamuswama dda mulinda bulinzi mu kkoona yamuswama dda ng'edda bwe liba kale ensonga endala pulezidenti wa Democratic Front Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti ekiseera kya kampeyini z'ababaka wakuzikozesa oba kiseera ekyo wakukikozesa okukubira kakuyega abalina bendera y'ekibiina kye ekya Democratic Front ku bifo by'obubaka bwa palamenti basobole okuwangula akalulu naye bino byonna byogera nga tesimbye okuba pulezidenti naye nga naye mubaka wa palamenti era gye tusuubira nti naye wali okuvuganya kw'amaanyi okusinza ku bino ebiriwo nti oba oli awo buli omu yabadde alowooza nti yeetaaga obudde bungi y'okwekuyegera okulaba ng'akomyawo obuwagizi bwe obwo naye agamba nti tajja kubeera nnyo mu constituency ye nga ye wabula agenda kufuba okulaba ng'agenda eri ababaka mu bifo ebyenjawulo gye basimbye ababaka mu bifo ebyenjawulo mu Uganda yonna okuba kuyegera basobole okuwangula kino agenda kukikola atya tekigenda kumukosa nga bwe yakuyegera ani n'awangula simanyi bwe ŋŋamba nti abo abasajja abo emitwe mifu ekyo nedda lwakuba Juliet yakuwanya empisa ndowooza ne pulogulamu onoogitta wa Juliet yakuwanya empisa
Juliet musajja wamuwanya empisa ulidde pulogulamu ano anyagita sebo tokolera ba America Juliet ali mu America yakuwanya empisa obuntu bulamu ulidde nedda sebo tuli mu struggle tulina okukambuwala naye tukendezeeko katonotono kati slow but sure mpuuga nga bwe yakuyegeraani mpuuga nga bwe yakuyegeraani kati bampuuga banne batumalira biseera adayinga enviirize kati mpuuga nga bwe yakuyegeraani tatwalangayo wadde muntu kati ffe nze ntendesa abaana abakubi b'amasimu naleeta segirinya omugenzi omukamamu omuzimire naleeta mutyaba Isaaka watutumu ku Facebook naleeta mpologoma Benadi kansata omusange ekyengera ate makolo Kavumani yamuleeta makolo mukyaba yamuleeta mukyaba yamuleeta naleeta Seremba Juma munamawulire nnyo munuupu ndeesa abaana abakulu b'amasimu abo abanfuddeko nembaga munyiga bwe mutya essimu mubateesa bwe bati natwala Kasibante Moses namujja ku CBS ng'afuna emitwalo 3 ne mutwala ebutambala okwesimbawo nze muyingiza ebyobufuzi abo bampuuga ffe twabaleeta wadde Katikkiro Mulwanya muli yatuyita n'atulagira neffe twabaleeta ffe twabaaniriza kati mpuuga nga bwe yaleetaani kati agenda kuleeta bwagamba nga bwe yaleetaani ye kennyini naye abadde tasobola kuwereeta mpuuga ye kennyini abadde tasobola kuwereeta kyovudde olaba nti yaganye okwereeta ku bwa pulezidenti newona atidde okwereeta ku bubaka bwa palamenti ayagala bamuwangulage amaanyi gonna mbadde nnyonyeza bantu ke kakojo kayinza okwogera bane nze temunenya nze oba bampangudde bampangule mbadde nnyonyeza bantu n'empuuga ne bwanaakola atya ajja kuyingira Kabuli ne bw'ofiira mu mazzi osinkana malayika ne bw'ofiira mu bbanga osinkana malayika malayika zijja mubuuza ebibuuzo manu rabbukan ani katondawo Allahu rabbi katonda wange ye Mungu alladhi oyo halahani eyankola walabbani nandera malayika zimulinze manu rabbukan ani katondawo Allahu rabbi katonda wange ye Mungu allazi oyo halahani eyankola walabbani nandera n'empuuga ne bwanaakola atya malayika zimulinze zijja mubuuza ebibuuzo kafiire mu mazzi kafiire mu bbanga kakola atya ajja kusinkana malayika oba yalaba nga ewuwo teyeetaganya okuteekayo nnyo maanyi olw'okuba nti incumbent abaddeyo yalaba nti byakoledde abantu beeyonye lumukungwe bimala munnabyabufuzi baba batusomesa ebyobufuzi munnabyabufuzi yenna nga weesimbyewo ekintu kyokka ky'osooka okuteekamu amaanyi kyonna we bakuzaala oba we bakuziika oba ewuwo ewawona ne bakuwangula n'ofiira new box ye ey'ewuwo n'ogiwininga ne munnabyabufuzi baba bakuba gy'oziikibwa oba woosula oba woolondera toba munnabyabufuzi oba kinjirinjiri kati ye munnabyabufuzi ate ayagala bamukubire ewuwe ate agenda anyonyeza abalala mpuuga ayagala kubagamba banne munsonyiwe bampangudde gundi yamuwangudde tuleese Javiira Lubowa Sebina yampangudde iti bikozi n'abadde nnyonyeza abantu bulu Sebina ajja kuwangula era wano kansaba abantu b'emukungo banne okufukamira munansonyiwa amagulu gannuma nnyo nsaba abantu b'emukungo Nyendo Mukungwe nsaba abantu b'emukungwe banne temuswaza mwana w'emagere temuswaza banuupu temuswaza bali mu Amerika temuswaza bali mu UK temuswaza Babi temuswaza Kyagulanyi temuswaza bannayuganda
muwe sebina gyavira obululu, muwe sebina. Nze ntaddewo embuzi 5 za kujaganya, nze natandise dda n'okujaganya. ate kati bwe wasabe tebanaba kugamba nti bagenda kukwatirako. Ab'e Masaka baali bajemedde ku Nuupu, gomanye ekigenda okuva e Masaka. era ngamba abantu abagambye okuwa embuzi zogamba ntaddewo embuzi 5 Bali kushuwa tebanaba kukukwatirako ate ogugamba nti wamaze waki. Feibe Sebinene alinganga munnaddiini. Olaba akuyiiza tomusabye, si yatuwa obuzindaalo buno, bulungi nnyo, si yatuwa obuzindaalo buno. bulungi nnyo. Muzinda tuli ku jaddigetto kati. Farida Sali alinganga munnaddiini, sobola mugamba nti njagala embuzi n'atagimpa nti yati yakujaganya kusuula mpuuga. Farida Sali ajja tuyambako ne ku studio, twogera kukola studio yaffe. Farida Sali omuwulidde, ono akuwaana ennyo. Mwami Kaketa ayinza okunyima embuzi, tekisoboka. Ezo embuzi ziri ku showa ddiiru, ng'embwa ku mawuledi. Tane bwe mbaga baziweereze kati baziweereza. Kakati omukolo gunaabaawa ogw'okusala embuzi. Guyinza okuba, nyinza okuteeka ku Power King ku munaku. Nyinza okuteeka Muchomo gyetale. Ate saagala nfumbe. Oyagala njoki? Njoki. Ab'enfumbe tuteerewo. Ate embuzi ziri 5. Njagala labayo njoki. embuzi ziri 5. Bw'okyeko 3, 2 zibeera enfumbe abantu banyigu. Pulogulamu yange. Naye nzinteesa. Kakubeera nakyemalira. Nedda ssebe embuzi njagala njoki. Mwe Museveni mugoba lwa bunnakyemalira. Naye ate bw'oyagala Kale nja tokuteekawo. kufumba yeemu. Naffe katuteeseeko. Anti kanyawo ndeetedde ka Mwami Museveni. Nija kufumba yeemu. Nja kufumba yeemu. Kwata bugumu. Tola gugu. Nja kufumba yeemu. Lwaki si 2? Ziri 5, 3 bazooke, 2 bazifumbe supu. Kale nja kufumba yeemu. Kubanga kuliko omuceere gwa piraawo. Gutunaliikiriza supu. Nja kufumbayo 2. Nja kufumbayo 2. So embeera bwetyo bweri. Ze embuzi nteeka ozisala, nteeka ozifumba. Buli ngeri yonna. Sikirina mbuzibu. Kale President Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti no bannakenya abalwanyizi b'eddembe ababiri okuli Bob Njagi ne Nicholas Oyo nti bakwatibwa kubanga bali bapulaninga okutendeka bannayuganda wano naddala abavubuka nga okubatendeka obukodyo obw'okwekalakaasa era nga bagamba nti bwe bajja wano ne bakyalira National Unity Platform bwe baali nga etongoza manifesto yaayo nti enteekateeka gye baaliko enkulu yakutendeka bannayuganda naddala abavubuka obukodyo obw'okwekalakaasa buli obw'ekika ekya waggulu ennyo. Era yategeezezza nti nno Mbale State Lodge bagikolamu intelligence report n'efuluma era ng'eraga nti abakulu abo ababiri bakwatagana ne bannakibiina kya NUP okulaba nga batuukiriza ebigendererwa ebyo byogeddwako waggulu. Wabula bwe bakwatibwa abakulu bano ab'ebyokwerinda UPDF nakonna biki beegaana okuba nti nno bakwatibwa. Wabula President Museveni yagambye nti baali bakwatibwa kubanga babatadde nti baali bakwatibwa era ne CDF naye yakoze eki naye yakikkaatiriza. Obunkenke nga bungi. Mwami Museveni alinganga Sseggona. Nene banaakola batya tujja bajja mu buyinza. Mwami Museveni yatidde Kyagulanyi. Nene bwanaakola effujjo eryenkanawa tujja mujja mu buyinza. Ebyo byonna byonna kaabikole. Kati ffe tukunamya bukunamya Mwami Museveni. Twagala buli kintu kyonna kyonna abantu benyi. Walabye ekyabadde Mbalala? Nakirabye. Walabye bwe yakutte abaana baffe bonna? Bonna bakyali mu makomera. Abalala babaleepinze. Abo babayisizza bubi. Naye Mwami Museveni byonna abikole. Anti atugamba Munnayuganda ajja kubeera wano. Abikole. Ye abimaleyo. Ffe atugende nti biweddeyo. Si Munnayuganda? Tagenda kubeera wano? Abikole abimaleyo. Okujjako nga si Munnayuganda. Ne bw'abanga Munnayuganda abikole abimaleyo. Ffe tumulinze.
ffe tumulinza okugjako ng'ekigenda omuwonya nga si munnayuganda ne bw'aba nga munnayuganda akole buli kyonna kyakola era kati ffe tukola byafaayo nakulabisa bikolobero bya mwami Museveni. Ekikulu abaana abazadde n'abazzukulu abalina ne byonna abikola abimaleyo. Kino kiwa kifaananyi ki eri amawanga gatwetoolodde naddala mu East Africa kubanga kati bwe kiba nga bano abakola tibo bannakenya newankubadde nti no Kenya mukulembeze waayo mukwano gwa mwami Museveni naye tetujja kutunya bakulembeze n'abakulembeze naye tutunulye eggwanga lyonna awamu. Kiwa kifaananyi ki eri eggwanga lya Uganda eri Kenya n'amawanga gatuliraanye eri Uganda ebigenda mu maaso kukwatibwa ati bano bakwatiddwa babasibye mu basement n'ebirala bifaananako ng'ebyo. Kyatuwadde obuwanguzi era ffe twafunye zi D1 D2 D1 D2 D1 D2 bulijjo tubali tugaa nti mwami Museveni mubi nga ne mu Kenya muli abaga nti oba balimba nakati message zatuuse Kenya era abantu bebanyumya abo abaana banyumiriza badde babakumira ku bizinga babatulugunyiza buli kyatulugunya kyonna ate mwami Museveni simenye kyaliko nze mbakuba yesaali bawaddeyo wakati bagenze mulopa byabadde abakola abasibye emyezi 3 niye abaana batottodde ekibadde ku bizinga gye babateeka wayiyo safe house eri ku bizinga era bagebaga kuwandika na katabo baga kutuuza na press conference mu Kenya kwabadde abaga nti oba omusajja bamuwaayira kati katulaga omusajja nti omusajja mutujju omusajja mutemu omusajja n'akyemalira byonna katubibalaga ensi ebirabe so embeera bwekyo bweri naye bino ebyakuteeka abantu mu safe house okubakwata ng'enkya neggulu ne babatwalayo olowooza binaakoma ddi kubanga abantu babyogeddeko balaajanye naye tulaba nti tewali kikyuka kigenda tewali kikyuka embeera tekyukako ebyo abantu bagumiikirize tugobe nakyemalira abantu bagumiikirize twegattire wamu tugobe nakyemalira tujja kubiwona nga tunyumya binyumye nga lufumu nti byaliwo abantu mulina kutwegattako kugoba nakyemalira ebyo byonna ekiseera kijja kutuuka nga tunyumya binyumye nga lufumu era nze omulanga gwenkubira abantu mutwegatteko mujje mwegatte ku nuupu mwagalize nuupu ebirungi mulabe nuupu ng'omununuzi wammwe mwegatte ku Kyagulanyi ate tusabire Kyagulanyi si kumwegatta ku bwegasi ate n'obuyambi mumwongere kubanga abwetaaga n'obuyambi mumwongere abwetaaga obuyambi tubwetaagira ddala mu buyitirivu twagala bwa ssente obuyambi bwa ssente twagala bulala bwonna ayinza okuba n'embuzi nga gye nnina embuzi tuzaagala naye ebikwatagana nti egundi emundu muziwe mwami Museveni nga Russia bwe yazimuwadde yazimuwadde Russia yazimuwaawo naye kikiraga ki kubanga bwe tuba mu mbeera ng'eno ya campaign nodira banno be batirimbula Russia betirimbula bazungu banne bonna ne bakyawa owa Russia gwe nosalawo okwata emmundu ezibadde zikirimbula abasajja ensi ki Russia gyetirimbula ey'omulenzi omuto Ukraine kati gwe nosalawo emmundu ezikirimbula Ukraine zijje wano tegeeza naawe oli mabega w'okutirimbula Ukraine mutabano yalaga dda esedebo gye bagwako ya mu Russia gye nomuhoozi oyo olutalo olwanyinyitira awo ennyaawo n'alaga nti ate bo wamaanyi bagawa Russia bo gye bawagira bagamuwe buno obukya buziba bagamuwe ensi ejja kutuuka obudde buliwawo ekisaa kiriwawo butuuzi kutuuka nekijja kutuuka essaawa yonna
Kigozi essaawa yonna omugenda okujja Kigozi tabeera ku gundi ku YouTube Kigozi omujja essaawa yonna n'olwekyo ffe muwoozi tugamba essaawa yonna olina amaanyi olina ssente olina obuyinza n'essaawa yonna essaawa yonna Kigozi. Ku lunaku lwali lwakuna on Thursday this week, regime operatives in Imbala paid border riders emitwalo 2 buli omu and gave them yellow t-shirts to put them on and disrupt our activities. These guys fueled their motorcycles, threw away our head the yellow t-shirts and received us massively. The criminals who opted to embarrass us ended up facing an embarrassment of their lives. They responded by arresting many of them and impounding their motorcycles. They will differently report they have sown. Kakati bino byonna byawandiikiddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza ku ebyo ebyaliwo ewiiki eyewedde nti ababodaboda mu Mbalala bakwatibwa abo baayitibwa ne baweebwa emitwalo 2 ne babamaza ne t-shirt ze NRM era ne babalabula n'obutagenda mu campaign trail ye naye bwe batyo babodaboda bazikwata ssente ezo n'amafuta ne baganywa tanka nzijuvu naye bwe baatuuka t-shirts ne bazikanyuga eri ng'ekyebiri kyabwe kibali mu nsawo n'amafuta tanka nga zijjudde Kyagulanyi olwayingirawo bw'ati ne bamwegattako ne zivuga. Era abo twebaza abaana ba bodaboda b'Embalala kye baakola kya bbeeyi nnyo. Amafuta temugagaana muganywe. Nange nali nganyweddeko aga poliisi ng'ate saali wa poliisi. Ssente muzirye nange nali nziriddeko. Akakadde ka PDM wakalya gavumenti ekubanja emanja nze nabatuma bakampe emiliyoni wagirya namba ya PDM nze nabatuma bagimpe baali banneebazaaki yo bakuwa nzijuvu emiliyoni bagimpa ali nzijuvu tebakubako njawulo bantya ate nze nali mbakema bukemi nali ndowooza nti engeri gye balimbalimba buli kimu nga manyi essente teziriiyo nze nali ngenze kubakema nali siri siriyasi yakyova sijja zibawo nze nali ngenze kubakema naye nebaza abaana ba bodaboda b'Embalala banne kye mwakoze twasiimye nnyo n'abantu b'Embalala ate bane tukubiriza bannayuganda si buli munankole nti ayagala Museveni si buli munankole nti ali bulungi waliwo n'abanankola abali obubi ate mutubakwate ng'ekyatika tubabudeebude ate mubakwane n'obakwana tubaganze ne bikuba kwepica mwepice nabo kikulu nnyo okwepica kadde kiddala keetaagisaamu mubakwane mubaganze ne bwe kiba kyagala kwepica mubeepice nabo abo baganda baffe si buli munankola yenna nti ali bulungi yenna nti awagira mwami Museveni mubakwane mubaganze ate mubapiice abalina nga bannankole nga basatu Ibula gattako n'owokuna teyeepiica bapiici Ibula yeepiica ku banyankole Ibula weepiice twaga tubalage nti tuli wamu nabo musomero bayasomerera kwepiica oyo Ibula nsobera naye nemuleke yeepiici banange toyanza nnyo toyanzege mutukirize tubalekerere wano mbadde ne New Isma Lubega Ekibibi omusajja ebigambo byayogedde byebyo tutandise wiiki mpya leero lunaku lwa Monday kale tugendera awo byebyo tusobodde okwogera tusaba tutaka okutereeza tutereeze bitatambula bulungi naye naddala omulanga tukukubira abakulembeze baffe nti bannange mutereeze bwe bitatambudde bulungi tumanyi nti oba oli awo obusungu olubiseera ebisinga bubeera bungi obutakkiriza n'ebirala byonna naye tugezeko ku lw'eggwanga lyaffe okutereeza ku lw'ebiseera ebirungi eby'omu maaso n'abaana baffe na ffenna bonna nga Mukama atukuumye
kale tuyanze nnyo tweyanzeege ababayisima tukwagaliza akaseera akalungi ssebo Amin. omukama kuume Amin. tukwagaliza birungi byereere kale tweyanziza tulabagane. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti. Bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9939 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.